ne Mutaaga David yani Germany abaddeyo atya Switzerland abaddeyo atya America kugamba abadde Germany abalala bagamba we Switzerland ekituufu luddawa era Switzerland abadde akola kyabadde awangaala atya omukyala yamufunira eri yamufunira eno ebyogerwa abadde alina ssente ye bannaffe mwekwasiza luli family omanyi waliwo abalina endowooza endala nti ate si family waliwo abadde mu byobugagga byabwe mu Uganda ababadde mu byobugagga byabwe mu Uganda kati ng'ebyobugagga bino byavuddeko obuzibu ebyobugagga bye biriwa nyina omukyala wano ku ssimu kamubuuzeeko ndabe nnyabo wasuze otya wasiibye otya ye nnyabo kati oli butereevu wano omugenzi mwami Mutaaga wasiibye otya nno nnyabo bulungi sebo sweta sebo bulungi nnyabo mukyala ani ono era oli luddawa Zabeeti Zurich kiruwa mu Switzerland kye kibuga ekikulu mbijjukidde waliyo ebintu bingi eby'amaanyi oba kooti yansi yonna eyo teri Heege waliyo ki eyo eky'amaanyi buli sente zammwe ze muleeta wano zibeera wano ze mubba zibeera wano ze mubba mu nsi zammwe gaggawaze n'ensi erina ye World Bank BUN byonna office biri eno ati bo bagamba bali nyuto naye nyuto yaabwe sigitegeera bulungi tebalwana bo bonna bagenda mu magye tebalwana wano bomu baziteeka dda ku ages zibwatuka bali ready all people here go to military watogenze abasajja nga bakusiba 90 days bwe bagamba nti waliyo military ki abantu bano bonna bagenda mu magye buli musajja alina okugenda mu magye bw'otagenda bakusiba obeera mulwadde era abasirikale bakebera ne bakakasa nti oli mulwadde nti ebyenda bikuluma oli mulema amagumba gaagira awo n'osonyiwa naye bino mbu ndi mulamu ogenda mu magye abawala bali optional omuwala ye yayagala it's optional weyagala ogenda batugenda okay ntwala ku Mutaaga omumanyi otya Mutaaga olot kojange yamuintroducinga kojange naye yafa nze Bob baabo Bannayuganda mu Zurich yali akulira Bannayuganda mu Zurich yes okay ati namuintroducinga nali namulaba dda nga twesanga omanyi wano twesanga ku matooke mu dduuka lya muyindi atunda ebintu bye Uganda Abannayuganda baleeta twekolako enkwe kati ffenna tugula wa muyindi ate enkwe muzeekolako mutya omugenzi gaba waliyo gundi yalese faaji owa gundi gana amatoka gakola gatya bagayita batya embidde oyo aleeta Bannayuganda kwegana ne bwe mugende walala mwerwana Bannayuganda bwe balaba dduka mbadde mmanyi enkwe n'ettima ne bikoma wano Uganda kwerogaloga kiri buli kati nga nali namulabako ku main station kubanga tuli ku main station ate nga tutwala train yemu nga ze musoko okuvaamu ye n'asigala ng'agenda maaso ankwange n'amuintroducinga naye omusajja yali muyivu nnyo yali yagira ebitabo yes yasoma he was a teacher yakola ki database mu Swisscom naye yali muyivu yali actually nate mukyala we ng'akola mu gundi ng'akola mu embase ya Uganda naye nga mukyala we saamulabako
nga mukyala we yali akola mu embassy ya Uganda Swiss. Yes. Okay. Nenga yesamulabako mukundi kubanga omwami twali twesanga just mu matooke weekend abanaga tugula amatooke ku weekend. Ate tina maduka oba 3. Okay. Ya kati waliwo omuyindi atuleetera bunaku n'okuba order 1 box. Ati ya je namusanganga nemusajja nga okulaba ayimirira ate omwana asise toyi namba n'agisuula ku ttaka. Okuteeka bintu mu mufumbi tuli mufumbi kakati nagira kinga tugula amatooke ngera n'odaringa nga mubamu mu bannayuganda bootera okusanga we mugula amatooke awo oludda we mwagulanga odduuka olimanyi mulongo gundi bagiyita Langstrasse. Bayita batya? Langstrasse. Kati tugula ne musanga ne ku main station. Otulinyira gundi kwa main station mu Zurich. Buli omu yakyusiza train gyalinyira train gyova mweno noddamu eri. Ova kati naye wevaano ngenda ku main station nenkyusizaawo. Mba neeyongererayo ne tram, oba neeyongerayo ne baasi, oba neeyongerayo ne train endala. So kati kyangu nnyo okusanga abantu. Okay. Yeah. Kaakati uncle wa amuintroducinga officially gy'oli ng'akugamba kimbu ki? Ngamba ono Munnayuganda munnaffe ne muganda namusanga mu matooke so we spoke. Yeah, nga waliwo n'olala namusangako ng'atwala abaana mu waliwo abayimbi abaali bazze. But he wasn't so gundi. Wano buli omu akola bibye. Bills zituuka ku end of the month. Siza gupu okafiiramu wekka. Bills nga zimaze okujja toddamu ate mbadde mbeera mu mpate z'Abannayuganda. Mbadde mu mpate ate saakola mu nnyambe bifibiriyo. Ate bills zo wano oyinza okubeera ng'obeera kati tubeera wano naye nga nyiza okumala emyezi 6 nga abantu sibalabye naye nga tetubeera ku kitundu kyekyo. Muli ku kaazi shifuti ku shifuti. Ati kati buli omu alina working gundi ye. Oyinza okwokera ku makya nze nga ntandika misana. Okay. Nga tulina mu baasi y'emu naye nga you can me. Okay. Nenga he was a very, very educated guy. Kubanga olaba bakwano bange Bannakenya basoma naye. Bangambye hanga yali abavuga mu kibalo. Yali asaze mati. Mathematician, yeah. So, munange. Kati abadde wamulaba kukunga muwanga. Bweyawumula nadde. Ono tewanyuma wano kola sente na obulamu buzibu. Kuba nyina be nawulidde bagamba ne kati omusajja oza sooka mbulire kuba family ye abaana babadde mu myaka ng'emmeka. Abaana be bakulu ku baana muwalanga agenda kuweza 20 abaana be bakulu. Abaana be basukka emyaka 2. N'okusukkamu. Yes. Bituufu yamazeyo emyaka nga 3 eyo. Yes. Gwomaze ebbanga ki Switzerland? 26. 26. Bannange. Mubeereyo ne mubeerera ddala eyo. Omuntu ate emyaka kasojja n'okola ebibyo buli mwana akola bibyo okola sente zo neweezimba bibyo kati n'ogenda ebbala n'oli omulamu n'okomawo n'oddayo n'okola bwe bityo. Kuba wadde ababadde bagamba kati omaze okukola sente zaate ogenda mu Uganda ebuliidinga mukazi babadde nga bagenda batya Uganda waliyo essanyu. Uganda tebuliidinga. Uganda there is life. Mwe musinga okuhappeninga. Abaforeigner bonna nga basinga kwagala genda Uganda. Bagamba naye in Africa we enjoy the happiest people are Ugandans. Sure. Abantu ebweru batwegomba okufa. Nnyo. Baagala nnyo okujja naye na kituufu Uganda enyuma. Kino kyabadde unfortunate is ndowooza for me.
kubanga nange abantu ba famire si bangu ffe tetukuba ssimu nga tugenda tugwa bugwi ng'enkuba ate n'embeera zo tebazimanya okiraba mpulira kubanga abafamire have a feeling bano abantu balabika baapanga ebintu byabwe kati eyali abeera mu nnyumba alabika ku kyalo oba yali yeewaana nti wawe ennyumba badde bagizimba dda kati nga balina famire waabwe gwe baateekamu mwabeerera ddala according to family members nga bwe bamanyi ffe naffe batuyisa bubi omuntu n'akubba abakadde ne babiyingiramu ne bagamba yabba onookolaki tosa gwabira wewammwe ku poliisi n'olumwa kisiiri tufa kisiiri wano kasito muve mu bino ebyokwemula mujje muteekeko gundi live z'abantu b'e Bulaaya beetottole muli we tubonaabona akasente ka gundi kubanga wano olina okukola ebyo bya residence tebiriiyo naye mukola mirimu ki eyo mirimu gyonna wano emirimu mingi nnyo emirimu kyokka Switzerland waliyo emirimu mingi nnyo kati kankubuuza ekibuuzo kino bannayuganda kye baagala oli bw'akuba akajjina ag'e Switzerland omulimu tegubula tegusobola kubula n'okuba waliwo gye bagenda n'onoonye nze nzijukira bwe nali acting vice president wa Ugandans in Zurich nasanga abaana abawala nga basambye akajji bazze mu conference ne bagamba nve mu byekisiro ne munoonye abasajja abazungu abannansi kati abasajja babajjawo amangu ago gwe yakajja mu conference abasajja onoobajjawo ogenda mu bbaala you can find somebody in the bar mu church ogenda nga agenza okusaba mu kusaba n'obeera wa Yesu nnyo no ettendo ne likulinnyawo amafuta ne gakuli ebintu ne bikukwata nnyo kubanga tulina empisa tetulina we don't have bad gundi report wano kati ahamu naye mu wiiki omusajja oba omufunye jjukira conference eggwako mangu conference eggwako gwe n'ozubira omwo n'ogira gundi n'ogenda n'oyiya n'obeerabeeramu maya biki babaana basinga nabagero ekyo bamanyi waliwo n'ababaleeta wano bambi ne babakozesa ejjananko nenyiiga ne mbagamba waliwo gwe nakubirako omukyala ne mugamba gwe njya kuloopa ekitabo ki waliwo abaana be nasevingako wano ng'oli abaleesa bakola gwa nsimbi passports zaabwe abatiisa nti obutakola bwe muti abatuuza mu kiyumba musajja ne bajja n'abajjamu ssente ye n'alya n'abajjamu nga babaana bakoze abagamba esatu emyezi giweddeko esatu atakyabalemedde akole obadde oŋŋamba emirimu egiri e Switzerland emirimu wano mingi waliwo ejja cleaning gyonna gyegiri waliwo ejja hospital fact ejja hospital gyo mingi kubanga there is no permanent abantu tebagala kukola mu ddwaliro nze era mu ddwaliro nakolayo nga nnoonya ssente nalina ekiproject kye nali nkola e Uganda mu ddwaliro bawakuwa waliyo obuzibu ki waliyo abalalu nsimbu lwaki abantu bagetinga depressed muli ssente wangi bakadde badepressinga nekakubuuza kati gwe omuddugavu ondiisa otya wavaawa lwaki ondiisa nekakuyisaamu awo oluyi ayina n'okuwandulira emmere ate ku Friday nekabeera kalungi nekakugamba my chocolate tonaaza nyamba sayininga nti nanaabi tebagala kunaaba alina okunaaba buli Friday zino ate ennaku endala bakola batya kati akakuvumye ku Monday ku Friday kakakobera kakyaliwo kyeŋŋamba kati zino ennaku endala tebunaaba banaaba Friday okka wano ebbaafu tekolawo Monday Tuesday mu bakadde be nali nkola mbali banaaba Friday okka nga lwaki zino ennaku endala tebanaaba abazungu batya amazzi n'abantu abalamu tebanaaba nekakati wala batanaaba mukama nti bagenda kwota omusana gubayingire bafuuke bbulaaka bakola batya waliwo bakola batya bali mukwota musana bafuuke bbulaaka mbu lwaki baati baagala okwota omusana anti bafuuke bbulaaka twanaaba alabira ddala omusana gumuvaako waliwo bagenda okumala gino emyezi nga tebanaabi bazunu tebanaaba ate baŋŋaba bannayuganda bwe batuuka ebyo kye basooka okukwata tebanaaba
era ajja kugamba leka eri mwenaabya n'aba biki naye bagamba omusajja abo balandani elandani wazibuzibu elandani otuuka ne bakusasuza receiving calls bino bakubidde awaka osasula tumanya biki elandani ne America gwe nawulirako kyali wange yagenda mu America ne bamugamba buli kimu calls biki amazzi yozabooti nga bikambwemu Swiss amazzi gabwe kujjako Swiss tonaaba after 10 okonaaba mulundi gumu after 10 kubanga wano after 10 walinga Rwanda kikopa ne wano after 10 teri flashing teri posing ekidukano kikubi teri flashing teri kunaaba after 10 kyesitegedde bino ssaawa 5 ez'ekiro mukaagambo to flashing nga toyi ekyo kyoyogedde kyaddala kigugulinge nako loss of gundi flashing gundi kigugulingo gyakiraba kwekiri tebanaaba after 10 to flashing naye nga bwoba ogenze mu gundi n'ofu flashing bwogende manje olugezigezi buli nyumba kuliko akakadde kalinga ka poliisi kekalingiza kekalaba bulijjo kuliko omukadde akebera nti ono alabika agenze mu toyi ku ssaawa 5 kuliko obukadde obulingiza buli kimu it is just the law here abantu wano ne phone calls wano tokubiramu nze waliwo n'abannayuganda bemmanya ab'olugezigezi waliwo kojjange yaŋŋamba simukubira nga esaato baba bali mukulya nabwe baliira muli gundi sikyaddamu kukubira mbadde nkubikira nakubikira kyekinkubiza waliwo naye kungakuba essimu ewuwo ne muleka ne mugamba bande banankubikira enkya kadi kaakasente kali katya bagamba Switzerland akasente kaabwe kalungi their pay is good yensi ekuzisinga obugagga kati ki ekigifuula abagagga lwaki abantu abali Switzerland muli baavu ate mwe abawangaalirayo yagayo nti tuli baavu oba tetwagala wana omalika nkubula ekinurudini tetugenda kubeera ng'abantu abasirwa babeera ku gundi nagamba ndi mugagga n'alaga obusente bagula ebisente ebirala ku gundi ku Amazon ebyo n'abiraga wali ku TikTok nti nina sente naye nga talina ssente osobola kwawula mugagga na mwavu lwaki amasuuti it is a uniform kola mu front office job oyambala gundi constructor gundi olaba no fene ne ba president tutula nabo mu training ng'ayimiridde webejjudde naye ayimirira leka naawe tebalina zikadengeza mwesimanya biki waliwo ne president omugobawo MP omugobasasuza yajja amanyira zereeti n'apakinga ku gundi edduka ly'omuntu n'aleka akabaluwa yasanga bamusasuza sinjiru kubinagamba nabamugamba next time gwe ofuna nyingi nyo you get a driver oba keera opakinge n'ebino gwe economizing lukumi kyalina mu mawulire mukozesa sente ki Swiss franc Swiss francs oba franc Swiss francs zizitowa ziti ezo ze Swiss francs zitowa nnyo kati ziri ku 10 ne lwaki sijje Switzerland nze nagaana ddogje bweru jo yabadde ku 35 nagaana dde okujja ebweru nga ndaba abantu babonaabona nnyo tebafuna ssente nina mukwano ekintu ebweru kyagalo gye n'omutwe gugugga guli screwed on properly nga tolinaamu gundi ntondo omanye ogendawo meka bonova Kampala n'ogenda Karamojja ngenda kulya akalo ngenda kulya emisu ngenda kulya ki ojja with that mindset n'omanya n'ekyakujja ewammwe mu weather ennungi n'emmere eri organic nekikuleeta wano you have a good life anyone nga kyenjagala okumanya ordinary mukozi akola e Swiss esente zisookerwako omwezi ayinza okusubira mu sente nga mmeka ezisembayo obutono 2.8 but it depends ezisembayo 2.8 kati ate awo omuntu aba akola hours waloto kati ffe abala tukola hours nze olumu gyakola hours negendera eka e Uganda myezi gyange 2-3 akola permanent job nenkola ebyo 3 nga nkolayo wano hours newali nenkolayo newali nengatta yeah
So omuntu akola ekitenenyo kyentegeza zine kugamba yono casual asemberayo ddala ayoza amasowaani. francs per hour. Ekiro zitandika ku 29 to 32. Ongambye 2800 kitone nnyo. Yes. Olwo kati nomala n'olyoka oyingira biruzi sasula kino sasula kiri musolo. Nedda kakati era bw'oba ofuna anti wano it's pay as you earn. So earning bw'ofuna nnyingi osasula omusolo mungi. Bw'oba ofuna basolo bakubala according to what you earn. Tetulina permanent musolo nti gw'olina okusasula bwe guti. Kati anti waliwo awalaba abantu abali e Bungereza. Almost sente zonna ze bakola baziddiza gavumenti. Yadde bakola ne bafissaako. Munnayuganda kyatafuna. Ebungereza lumu biri tricky one. Omanyi bava Bulaya tulimba nnyo, that's no one thing. Ebungereza abantu abalala babeera akolera ku mannya ga muntu. Kamwanya under the table. Asula mu karuumu ke kamu. Oba asula wa mukazi. Nkugambye nti abantu bagala nnyo okwewaana naye nga wano kati wano tulina omunnayuganda omugagga. Abagagga wano bangi. Omanyi ffe twajja ku gundi ku mulembe abantu abajja ku mulembe gw'Obote bajja ne basoma omutyoli bwa wano mugagga. Abakyoli bali eyo beeyagala okufa. Tabeera mu apartment omulango omugande. Ati ko Obote time tomanyi nti Obote time abantu ababeera n'amagezi abafunanga first class degrees babawanga scholarships. Yes. Ate wabeerangawo n'ezo basale za gavumenti ezo. Egera naye nga batwalanga quality si bino mwana wa gundi. Kati mwe be mwasanga baakola ddabiri ebimenya amateeka. Kati tulina we have that gundi tulina in fact tulina that class of educated kati gundi gy'abadde agwamu. Abadde agwa mu liigi eyo. Abajja n'emitwe gyabwe gye gyabaleeta. Kati obadde oŋŋamba Mutaaga naye Mutaaga ono abamu badde bagaba abadde ayina ettima nga tayogera n'abantu bituufu. Kati sisobola kugamba nti ayinize badde mumanyi ng'omusajja asimilinga kubanga ffe twasooka omulaba yawulira twogera Luganda n'asimilinga naye amuva Uganda n'atubuuzaako he wasn't. Omanyi kati waliwo actually watasobola kumixinga n'abantu abalala ng'olabira ddala actually akulaba nti oli musiru kati nga nawe n'oludiro beembeera nnyo mu basiru naye nkulaba odduka ku live ezo. Lulonda ku basiru olaba nzirukawo. Odduka ku live ezo yes. Kasaba atandika okubwatuka nkulaba ogamba kanzije ka music kankole ki nkuvaako. Wano okugambe tulina classes ate wano most of us twafumbirwa bazungu netukola. Naawe oli omusajja w'omuzungu. Ebange ali muzungu. Lwaki mukola ebintu ebyo kati ffe abeeno banaawasa baani tuba twagala mugende mukomewo tubawase. Oyagala Nurudin bw'oba oyagala okubeera n'obulamu obulungi. Olina okufumbirwa munnansi. Ofune entandikwa. Baba ofumbira munnansi life is good kubanga balina ensonyi abasuuzi balinako kasonyi mu bazungu. Kati omusuuzi bw'omugamba tuli baavu nze maama nze ssenga nze jjajja nze. Enkola yaffe eya wano nze maama nze taata. Nedda mubuulira abaziba kujjako omuli kubanga kati akulekanaga babambi nze sigenda kuyamba famire yo kati gwe zookola zizona ki na famire yo. Asule bino ebintu okitegeera tekugambye nti bano balungi. Ekugamba ye n'akuleka biruzi ye n'akola biruzi zonna. Nasasula biruzi kubanga ojja tolina ky'omanyi kati wano olina okuyiga olulimi. Gwe n'osasula musolo gwo gwokka. Nedda omuzungu byonna abisasula. Ngamba ku eno pay as you earn. Kati ne byonna nti kati ombeera married babawo omusolo nga guli wamu. Gubayo ebannange nga wasooka n'okola ssene nga tonnanoba. Yafa bufi baabuwe mbadde mmanyi bino bye mwekyankula bangambye okunoba kuli mu bazungu myaka 5 ng'oli yeekyanga.
nene gundi bwekyanga olina okugira gundi nze abaana mbagamba we mbalaba mbagamba mubeere n'abazungu mufune wati mfune akatabo gwe so ogamba nti omunnayo muzungu maye waliwo abavuma abazungu nti buntu bwamwe butono omuzungu akoogera oli bamubuuza nti ono ezo nikijoowa tulememuwa passport ng'agamba yagamba akantu kange katono tebamuwa ajja kufuna omunene gumuwe bannayuganda bwe babeera n'abazungu bagamba Ssemudondoli tekulitamala waliwo abamanyira n'amuvuma n'omuvuma waliwo abafuluma ne bagamba bannauganda bapapa abawala abamu n'agenda awutu n'atandika okusula awutu wasuzeewa genda awutu ukomawo 5 o'clock at least waki ate ogenda Friday n'okomawo Monday wasuzeewa kati bagenda ne banoonya Ssemudondoli ennene asobole n'agisulirako ddala waliwo basekiganda abamanyi okulemesa waliwo bannanyini Ssemudondoli Nigeria kati abaana bava eri babaddamu bali gasajja galimba they screw up your life tebala wano ffe kati tubeere ffeyo tubeera mu byalo ne twekweko kati omuntu atali mirimu gisookerwako ayinza fairly average Ugandan ayinza funa sente mmeka eyo abantu kati bemmanyiza bona kati bali mu 5,600 5,600 5,600 ate kati ezo 2,000 ziba 2,800 ziba zizo nga tono omwami naye akola okitegeera kwegaba omuntu atambulira 5,600 kati n'abaasoma olubbo bafunanga mmeka kati bagundi abaleka wadde nga mu 2,000 babaddemu 2-3 eyo wano bagaba emisala bw'obala emyezi ng'obala 28 days omwaka gulina emyezi 13 batuwa emisala 13 omwaka bagubalamu emyezi 13 ennaku 28 bw'ozibala emyezi 13 omwaka kati ogwo omwezi gwa 13 bayinza okukwako ekitundu mu Juni n'ekitundu mu December kwega mukolera ddala ebitali byakusaaga tukolera ddala kaweva eri etya okutimula amayumba g'abantu just n'ogenda n'ofuna ennyumba zo nga 5 nga gwe z'osiimuula wano kasitoka nkubulira ekintu ekiri wano kubanga wano omuzungu ne bw'omusanga ng'asaawa ajja kugamba omuligo wange ensaawa gadena ajja kugamba ndi gadena spana boy ku nnyonyi nze gundi ajja kugamba ye buli nongira kundi ate bano abazungu bapromotinga bwoba oli mugezigezi nnyo ng'oli mukujjukujju ng'oli interested nnyo nga you're respectful omuzungu akwanika akagundi bagende bakwongereko okusoma wano empisa tukyazirina abannayuganda tulina empisa era abazungu baganya okukola naffe tubulira wamanyako Mutaaga byabadde akola nga ye omuntu abadde akola ki yali lecturer yali teacher yali yali akola data gundi mu gundi byemanyi ebyo ebisatu abanga ne galubindi zezo ne kabaga nga kali mu laptop ye Eva bagamba abadde naye yabadde mugagga ng'alina n'ennyumba ennyumba nakyo kikulu nnyo ng'obeera wano bwe bagamba mbu kyabbeeyi nze nina eno nyina n'amaka nze nyina n'amaka eno nze njala nakufiira eno saagala kumanya anti kati ye abadde tasula mu apartment abadde yamogeginga naye ennyumba yawuno obeera landlord wa banka yabeera boosiwo the house oba osasula banka ate mogegi nnyo nti weekulema in 3 months nga basente zo zifiirayo leka naawe naye kati bo badde bakwata esente nnyingi ng'okuggyako ebbiri tekimumenya okumagejingana ennyumba abakiringana nenzizimbamu rentals ate at least lwaki ate mogeji ate ennyumba ebeera yiyo banka yebeera landlord wo anti bagga gimaleeyo ogitwale mogeji teggwayo wano ze sigirabangako ze neyasazaala wange twali twagala batuweemu gundi 4,000
mitwalo nkaaga tusasule banka emitwalo 4 naffe tufuneko mitwalo 2 tafirema ne tukiwa banka twagezako gigira ne banka bo bagiteeka katale ne bazifuna ate batugambye ono yatunze ennyumba ye n'akomawo eno oyinza okuba yatunze eyiye kakati yengulira ye abadde mu Zurich feze yanyazalange yali mu kyalo eyo Bundes kati eri ewala ne wano ennyumba yo mu Zurich ogitunda oyo omusajja abadde abeera mu Gundi abadde abeera mu capital abeera mu capital abadde abeera kati tubeera mu kati abadde abeera mu municipality gye bayita Uster nze mbeera mu municipality gye bayita Cloten ayita wano ne train n'agenda naye kati abadde abeera eri mu kololo ye Uster abadde abeera mu kololo yeeyo yes abeera mu kololo yeeyo Naggulu Muyenga kololo abadde eri ewasookerwako ddala w'abasajja abakambwe gye basula balina ne gadeni balina ne ki balina gated area eyo kali kafuwenze ni mu apartment third floor kuliko lift kyembuuza tewali kirowoozo nti banne gye abadde awangaalira ebyo bayinza okuba bamupangidde teri muleke kawulidde mpulidde gundi ono simanya seeka kiti bamugira eno tewali ate nezeje eziri pensioni yoyo omusajja ebadde nnungi nnyo pensioni yoyo eyinza okuba ebadde kukendo oba mutwalo oba kusukkamu oyo omusajja abadde expatriate ng'ekintu kiganye nga ye gwe bayita nga mukugu oyo omusajja abadde ne pensioni ennungi abadde masinale pensioni ya gaayi eyo neya mukyala we niwe bandibadde basula ku Sheraton badde bamala bannange eggwawo jjukira balina their own savings ate balina ne their pension which comes every month nkutegedde kati kyentegedde kanzigirire bannayuganda naye visa zo zifunika eze Switzerland visa yano nsibu naye wakirawo oyinza okufuna eyeyita ennyangu bw'oba oyagala kukuba kajojingiro oyinza oyita eyeyita tetuli mu European Community naye baggulawo gundi baggulawo Schengen kati wajja ne visa y'Italy eyingirawo eye Germany eyingirawo kati omuntu okubeera e Germany ne Switzerland omuwa amagezi ki wano I've been here Germany walungi wali cheap but the cost of living in Germany is low ne the pay in Germany eri low pay eri wansiko anti bannayuganda ffe tunoonya pay ndaba wano tukyamuliko nno bagenda okugula emmere nti eri cheap naye kati nze bwe mbalamu amafuta ago neera ndaba mangi naye tuli ku bodaboda oyinza ogenda wano Liechtenstein oyinza ogenda St Margarita oyinza ogenda e Basel oyinza ogenda Switzerland eri gundi eringa Uganda eri landlocked ekirala kyenjagala okusembyayo wanywako kakyayina omugenzi ngambye namusanganga mu katale nga tugula amatooke ngamba wano anko mu kuintroducingira twali mu gundi twali mu kabaala ne tunywawo gundi twanywa sambiya mwana ate n'agenda fact yanywa 1 deciliter of wine oba byebiriwo ebyo ate anti wano bapima mu deciliter wine si byaffe Uganda tugula cupa n'ogyefubiika yanywako katono era nga omuyivu gwe noonywa ekicupa kyo n'okisuula wali it was window bayina kati kankubuli ku main station wabeera wali cold kati waliwo restaurants nyingi oyinza okuba ng'olinda train yo dakiika 3 tojja kufreezingira wabweru olina okuyingira mu restaurant okole ki onywe ka kofi kacaayi paka train yo bwejja eyo teri bamafiya bayinza okuba nga bassa omusajja waffe mubwekyagundi mukiveeko kati ate bayamala wano n'asiibula bulungi kubanga oyo omusajja abadde alina n'obutuuze bwa wano
abadde namuntu anti kingamba oli ayinza omumanya nti omusajja ono kaavudde wano e Uganda bisoboka. Uganda tulina bingi byakukola. Wano tewali kintu mpozi nga wano omuntu akufa se. Nga kubanga omukyala abadde tayogera nnyo abantu ze simulaba nga omukyala namulabye ku gundi. Omukyala we nali simulabanga kubanga twamusanga mu town. Ne ku matooke wali kubanga ye abadde akola mu University Zurich. Kati ngakkirira wali mu Lancashire gye tugula amatooke gye twesanga n'amala n'agenda kati mukyala we yadde tagula mmere. Andi nze kye ŋŋamba omusajja baswisi banne bayinza okuba bamulayo ne baga kati wano kano kakkiridde ku ttaka amateeka wegata nze ndowooza kankubulire nze ndowooza yange nga bwe manyi family members nange they've screwed my behind abantu bekamba manyi nze ndowooza omuntu gwe yali yateresa ebintu bye omanyi bantu babeera mu bintu byaffe n'alowooza bibye nze zirika kitange yafaako ne bajja otukubagiza ewange naye nga buli omu yali obuyinja ng'agamba wawe ewuwo ng'ewange nga bagamba buli ajja agamba tugendeko ewange nze saazika kitange naye abaaliyo baali obuyinja beegabirawo kati ogwolowooza omuntu gwe yali ateresa ebintu byabwe kubanga okutta n'omukyala kati bamutidde kubanga omukyala ajja mufayitinga okiraba yabadde ng'ajjawo gundi nga tayagala yasse omuntu n'ekizibiti nze ndowooza kafataako we yabayise nalyoka n'abagamba nti nkomyewo siddayo awo wenyini nkomyewo that is where Lenya yavudde ate nabo bakoze kapate ka kizungu kyanyizizaako ku mugenzi ennyumba ey'ennene n'otafunayo kyamba boy asulawo house girl asulawo anti babadde bazungu eri nga babeerawo bokka singa babadde ne shamba boy ne gundi yandidduse n'ayambako beeragajjalira baleeta nnyo obuzungu e Uganda ne kati waliwo kye njagala ontererezeemu tebanenya bafu naye ekyo kye ŋŋamba nti ate n'ekirala kyerika kati oli naye eyali yasigaza ebintu alina ebyapa bikiza ebyapa byange embeera nabyo wano leka naawe bitambula nabyo wano weebiri obeera n'ebyapa bye eyo e Switzerland mpozi nga ngenda kutundawo ntambula nakyo gwe tomenyeka na bannayuganda kyembuuza kati gwe ab'eŋŋanda zo baali bakuyingiddemukko ne bako kiba kankubuulire muve mu bino ebyokuwemula muteekeewo gundi oyite ba diaspora babiri oba omu akubuulire egundi batudde wano buli lunaku n'otuuka ekise ne bakugamba nze waliwo twalendako n'engatto konteyina nambuuza ssente nebagamba zaatusala okufa ebigatto biwaweereza tebabyambala nga naliwo nga tubitunda nze nakiryalinga konteyina namba wagitunda ne bakulaga tewali ssente nze nakulako ettaka nengula ettaka nze nasookayo naye nabo ne bagula ate nze baali bateeka mu kitoogo mwali muguze ettaka wamu gwe ne bakulonderawo ekitoogo nembagamba bakola banzigireyo ekyapa nga bwe sibeerayo ne babagamba kulireko naako mumugamba akulebo ne bakagula naye nze okutuuka ate nga banteeka mu kitoogo naye nze we natambula we nagenda okugula saali mu kitoogo banze ettaka ndyegulira kituma muntu so abantu b'e Bulaaya nze have a feeling omuntu yali gwe yalekera ebintu bye ebyapa gw'ogamba nti gwe yalekera okumanaginga emmaali ye Uganda akirimu nze kati sikyaddayo ndi wano n'abapanga kubanga ndoza olwedde yali yamwete ng'agamba ono nga tagenda badde bali tebannaweza mwaka badde baluddeyo ate jjukira ffe tujja mwezi gumu n'oddayo naye kati omuntu wa Uganda ze bambuuzako lumu nti yoddayo ddi wajjako eno okulaba ku bantu bo yoddayo ddi ne bagamba
n'oyingira omwezi ne bagamba naye mukulu myezi 4 ng'otulabyeko nnyo ne bagamba bandipootinga nno mwe muli wano kakati gwe waki wajja waki tewasala n'ogenda ejjama nedde baali bakulumirirwa bagamba omwana obadde afuna ssente ate ajje mu nnaku ya wano naku kinga gye nakulira eri waffe gye nakulira goloza simanyi kulya mimmonde miwogo simanyi kola kulima nze munaye nakula manyi okulima nga tusimba n'ensigo nga tuzisimbisa mumwa oziteeka mumwa n'owanda biribiri owanda 3 jajjanga gwe wabonaabona nnyo ate kati kyembadde mbuuza wakoma kulaba ddi ku Mutaaga gwe ndudde nnyo banga nga ki kuba waliwo abatuwa version 2 nti babadde bajja emyaka 3 abalala bagaba babadde baakajja kati ekituufu kibadde ki babadde tebannaweza mwaka ndowooza era omutemu ye bwe yalaba nga tebagenda kati ate ne bamugamba nti ne bakola pate tetuddayo mangu ago n'ategeka kubanga kati omulabye ddala kino nembe kyako bwe balaba nga tebaddayo n'ategeka kirabika nze that is what I think bwe balaba nga tebaddayo ne bagamba no storage okitegeera tomanyi batwagala tuli eno sente ziwera mangu okanamba osomba tumanyi notumanyira yangwa battery yange teggwako osoma akanamba nga talina budde talina byanyumya nawe ayagalayo sente mangu tugeya nti gundi simanyi abebulaya batava ku ssimu bane mukuba essimu nyina muntu wange wamuyita Moze da Megatron bambi Nurudini kibinyo tikankubye Nurudini tubeera mu bazungu batutunuulira bubi Nurudini obeera mu bantu nga bakutunuulira bubi kati nova kati fete tulina social life tebola kutukola nnyo bane bwe mama nedda ebyaddala bwe mama mutukubidde essimu tuwene ku ssente awo tujja kutuula tunyumye baagikugobako nsikuba ssimu baagikugobako buli omu ayomba bannange gundi ayogera gundi naye tava ku ssimu ate tavaako kanamba n'ogamba ekyo nkitegedde ate manyi batubbanga luli kankubuli Nurudini edda naye kati gundi zajja zi apps sente tuziwa abantu direct namba ye yes waliwo gwe natumako nangamba tekisimanyi enkuba yatonye namugamba oli mu ssimu nze abeera mu sino 6 months 7 months ombuli enkuba yatonye okutte sente ate omwana yalwala ne bamujjanjabala luli kakati kujjeko omutwalo 2 namugamba kale wulira alina sente zo tolina kyozikolera omusaba sente zakugamba ate nze enkuba yatonye ati omugamba kwata weerezako jjajja wano weerezako gundi wano weerezako wano tubeera bajjajja basenga bakojja baani buli omu olina omuwa kati ye omuweereza sente omugamba tebaatema wano jjukira ebintu baali bakima mu Western Union alina identity card g'otuma omuntu n'akwata sente zo n'azizanyiramu nga yamaze dde okutemako 500,000 n'azitandika ozirumirirwa yegwe buli muntu onoomuwa sente oyonoona nyonoone nowako ojiwo osanzeka ojiko kawadde ku bugoye okawadde ku bugato ne banyiiga abo bwe tuba tusula enjala wano tebajja ate kati yeerese wano lw'okuba ozze tobawa naffe tulina ba OGs be twali bali bakyali nnyo kati ntuuka enkabala nenkukubira storage ndi wano ndi wakajangu n'ojja ze nkuyise nga gwe omuyise gwe omwetaaga enganda ne zinyiiga kati ogiiwo bakanula amaaso nga balinga ng'ente kireke Zabeti ogenda mu kisenge n'omukwano gwo n'omugamba jangu na bedroom n'omugamba try this omuntu akola mu MTN anyumye ayambaliko akola mu office n'omugamba wane bisokojje wano nina kyemugamba ate omanyi abaana waliwo ze basalira wajja era nze bamanyeza nti ziriiko kubana bagamba tewali yantuma simwe muzikola muziro guba gunkuba temubaayo Zabeti nsaba kukusiibula naye Uganda mulekerawo omusajja tumulekawo mule yagenze naye no Swiss temutunenye no Swiss teriyo kintu kyonna mulina kubanga muli munaye yalabye muzeeyi ngadde Kampala ne mugamba ono abadde mugagga nnyo katuzinone ate sente zaffe
sente zaffe mayi kati kirayika ne sente bali balooza gye ziri teziriyo sente zibeera ku kaadi tetubeera na mididi gya sente obeera ne cash card bannange kati omubbi ye yabadde tabimanyi ebyo obeera ne cash card ebyokutambula ne sente bakyatambula nazo otambula ne cash card Zabet wangi ab'Eswisi bandabire nja kukubirako nga nina obwetaavu bwa ssente ompe ku ssente n'aba nkuyiseeko nnyo sente tukola nja kukubirako inshaallah kale abo be batuuze abawangalira mu Switzerland omwami n'omukyala badde bawangalira mu ggwanga lya Switzerland mu Zurich emboozi ye Germany teriiyo owulidde bulungi nnyo emboozi ye Germany teriiyo gye nawulidde endala abaana omukyala omwami yabazaalira eri teyava nabo wano neffe tukyagenda maaso ne police report yo police egamba ki gwe nga ggwe omuntu obiraba otya police mukole okunoonyerezaako nyina omukulu eyampeereza ebibuuzo wano n'aŋŋamba Nuruddin nkusaba okole okunoonyereza ove ku police report moze wano wulirawo nnyo omukulu aŋŋamba nti wuliriza nnyo enkola ya poliisi owulirize n'eyiyo gwe bibuuzo ng'ebi by'omuntu biri ki agamba bw'ati mukyalimu mu kamera agamba why did the police take more than ng'ayogera ku kiri kye twagambye ekya property nti omusajja yali mugenzi lwaki police report evaayo oluvannyuma lw'emyaka emeka 24 ekira n'agamba what is the financial state of Mr. Mutaaga's siblings ab'eŋŋanda ba Mutaaga ebyenfuna byabwe biyimiridde bitya kibuuzo kiri awo okitegedde era enkolagana yaabwe n'omugenzi ebadde etya olutunoonya bujulizi oli n'abuuza nti nno Mr. Mutaaga abadde ne byabugagga ki bye yateeka mu Uganda okitegedde ekira n'agamba yatunda byonna ebyo yali yasikira ku kitaawe omulala n'agamba abadde n'akawunti mmeka mu banka ez'enjawulo era yalesewo ku ssente eziwera ezisobola omutisa ne batugamba ne CCTV batuwe ku gundi ye eraga kiwano before ng'omutemu tannajja ki ekiriwo baani abaayitibwa ku mukolo ani yabayita ani abadde awangaalira mu nnyumba eno gye baayingiramu ani abadde agisulamu abadde ani ng'abali babadde babibuuza era oli n'agamba mu kifo ekyo ekyetoolodde State House omuli beesi z'amagye kino kisoboka kitya okubaawo omuntu n'atambula naye ekisembayo famire eyinza okuba n'obusobozi obupulaninga okutta n'obulumbaganyi obuli mu mbeera bweti mu Uganda ebyo bibuuzo mbikulekedde Eddimezaya yalina kyabadde agamba njagala mbuulireko nga ye Eddimezaya ekintu kino akiraba atya gwe ali eyo ensonga zino ziraba otya omufu ono yeefiiridde bya bugagga bya busika bya famire oli yabadde mubbi nga mubbi be yalekera ebintu kuba waliwo alina kyabuuza nti omukulu alina ababadde bamanaginga properties ze kati mu kuzimanaginga nga kitegeeza babadde bafunamu kasente naye mu kufunamu akasente omulimu guyinza okuba gwaweddewo nga bulijjo omusajja abadde ye emyaka 10 n'emeka 20 mu emeka nga gwabimanaginga omugirako bugizi kasente omugamba twafunyemu miliyoni 4 ne tuteekako kino na kino ate ne tukola tuti naye Eddimezaya nga atakutte naye Medzaya abadde agamba nti Super FM awo weeri mbu kibadde kizimbe kya mugenzi
ng'era ekizimbe ky'omugenzi yakisaba okusinziira ku Edmezaya. Omugenzi yasaba ekizimbe kye ng'agamba aba Super FM balirokeetinge baveewo bamuwe oba ateekewo restaurant oba kyayagala ekirala kyonna. Bali kye balowooza nti oli yali tayagala kuvaawo. Ekyokubiri, omugenzi abadde ne apartments ez'amaanyi mbu ku luguudo lw'Entebbe olwo nga lulina manager alabirira apartments ezo n'ebyobugagga ebirala eby'amaanyi. Ne mu byobugagga bino abantu babadde bafunamu kasente ng'oli ayinza okugamba olukwe lwazze kati nze ŋŋenda kulyawa kuba omukulu bwe yali ajja teyamugamba nti ŋŋenda kujja kubeererayo ddala. Yakyasanguza bwasanguza ng'ategeka akabaka akamwaniriza mu Uganda mu bujjuvu azze. Bakugambye mukyala abadde akola ku embassy, yabadde musomesa lecturer mathematician oli ow'omutawaana, alina faamu z'abadde akolereza aba accountant ab'omulembe ennyo. Kuganga kasente weekali kambalemu oli ambaliddemu $20 ekitono nnyo z'abadde afuna kanzibalemu wano emitwalo fakti bagambye 3 times 4,000 120 bw'abadde afuna almost million nga 12 abadde afuna wakati wa million 8 ku million 12 gwe kibalemu ng'omuntu afuna ssente ezo okumala emyaka tugeze 25 yadde abadde emyaka 3 kantooleko 5 gyakwetereza 12 omala ogatteko nti ne mukyala we abadde akola mu embassy nga naye mubalire emitwalo era nga 2 kye 12 ekirala. Ate mukyala ayinza okuba abadde asukka namu 12 million nga 24 n'abaana baŋŋambye bakulu